Okay, omulungi tulaba tukwaniriza ku DSTV Uganda amanya Muliga Serubiri Pogolifre mbebaza okuba nti mutugoberera kutujjaffe gyonna YouTube bigenda maaso mu ggwanga bingi naye nga ensonga ezikyatambula ensonga ezikwata obutereevu ku bannayuganda. Parliament bikyatambula bikyali bingi naddala ku nsonga y'okulwanyisa obukenuzi bw'empita obubbi wabulanga ekikulu mu byonna kyandibadde kutunulira ki ekinaava mu bino ebikolebwa. We twogerera bino nga babaka ba Parliament bakyali ku alimanda era nga bavunaanibwa kugamba nti bakozesa byensimbi. Kakati wakati nga abantu bali mu kubba ensimbi z'eggwanga tetwagala bintu byakutuwuddisa na kuteekawo mbeera eraga nti waliwo ekikolebwa naye nga tekiriiyo. Tuwagala ku luno tuwulire ddala nga amaanyi galumira ddala olwo omuntu wa bulijjo lwajja ofuna services naddala ng'asuna ddala mu nsimbi zaawa zibamugja mu ngeri y'ekiyagalire ne mu ngeri ey'obukake. Era kiba nti n'abamu batuka n'okugamba tuwa omusolo tuwa gwaki ebiguudo biringa bikata bya lumonde mu malwaliro teri ddagala. Abakozi ba gavumenti abamu sekita ezimu abeera enguudo mu KCCA abasomesa ba gavumenti nabala nti emisaala gituuka okuba nga girina okuweebwa omwezi nga guweddeko nga tebalako n'ekikumi bamala ki kulaajana nnyo na kusaba bakulu azifu nti abakulu tebakimanyi nti omwezi gwaweddeko okusasula abakozi baabwe. So kati ebino bino bye bigatta kalulinaga nti yempa gwaki ate bano ze bali obulino n'obulindo nga ziriko ababbi abazirya zo tezisobola kuva neziketalinga byetaago bya gavumenti naddala ebikwata ku muntu wa bulijjo ng'abakozi baabwe abasiba mu ggulu nga bekalako ensi enkya n'eggulo. Kati bwe nzirayo ku Parliament nenkulaga nti bw'otunulira enteekateeka egenda maaso y'okuteeka emikono ku kiwandiiko ekyokugoba oba ekyokuteesa ku nsimbi ba commissioners 1.7 billion ze beegabanya omuli bampuuga na banne, tutunulira ng'ababaka ba Parliament abandibadde basinga n'okusongebwamu oba okuteekebwako eriiso ku lw'okulwanira obukumpanya buno obutabeerawo mu ggwanga naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ate tubalengedde ng'enfunda eziwala bali mu kwetema ngalike ku nsonga eno wadde ngene ensonga ya Ssekikubo tetunnategeera oba ddala eri ku mulamwa oba naye ali katemba oba ali ku muzannyo gwe ng'omuntu kuba naye tetulina nnyo buyonjo bwe tuyinza mulambikako nti mutuufu nnyo, naye ate mu abatanaakusayininga kuteekako kiwandiiko kulaga nti n'ensonga eteesebwekuba abaka babagobe. Kati nabadde tuli omubaka wa Parliament akiikirira ekitundu ky'ekira Ibrahim Ssemujju-Nganda. Ibrahim Ssemujju-Nganda mu kaseera kano walamuzaako n'okwagala okubeera sipiika ne bitasoboka. Lwaki bwe kituuka okugamba nti kuteekako omukono tusayininge ono ensonga eno ejje mu ddira eteesebweko eri Parliament? Oyirira bano bakamishona babasensalingi babafulume Parliament oba babagobe ku bukiiko obwo oyogeza ebitege nga toli mulambulukufu mu nsonga zo. Olwoba otaddewo embeera eraga nti abantu batasukubamu ebituli toyinza kugamba zisiyinza kusayininga kubanga mpuuga mukwano gwange twasoma ffenna simitwabadifena mu nkuba za mbogo. Ebyo tebikola. Kitegeeza bunaakwata obuyinza nga bwe Ssemujju ali kudda oluvuganya gavumenti mwe tugenda kubeesigira wa? Ssemujju n'omubaka Merali Sseggona owa Buso East mwandibadde mu kyampiyoni nga kino ne tubalaba kwali ku front. Ni imagine kati ffe abamu abaka ba Parliament kati ng'ab'NRM tulwawo n'okukkiriza nti kati Ssekikubo kyavuga kituufu kubanga ekibiina mwava ebyokulya enguzi bebaana baliwo. Kubanga mu NRM infatti kiva nti n'obwo obukiiko obulwanyisa obubbi obukwata ku ddembe ly'obuntu obukiiko nga aka Public Accounts Committee paaka obukosase ababukulembera babeera mu ssemateeka bakikola nti baba baludda luvuganya kugamba basobole okukyekinga nga tewaliwo battira ku liiso. Olwaliro Ssekikubo bw'ajja n'ekino ekyokusensalinga ababaka nti bateekeko emikono nga we NRM tugamba
oba yakirese kale naye ffe balina likodi kweni ale muti abali b'enguzi abo bataatire kiyinza n'okwekanga nga tetukakasa nnyo naye singa kiba kichampioningiddwa omubaka Mary Sseggona munnamateeka eyabuuza omusajja Kibalama ebibuuzo ebyakajjogi n'agana n'okulinuliramu nobaba n'engeri yagala okutabuka mu mbeera y'omubiri gwe kale kakati mu mbeera eyo nekireetawo embeera y'okubanga waliwo ebibuuzo bingi nti mwenga aba opposition mwandibadde kibayita mwandibadde olupimo olunene mwandibadde olupimo olunene mu kulwanyisa obuli bw'enguzi naye bwe kiba nti Sseggona ku by'okuteekako emikono bano bafulume paalamenti oba bakamisona babasensalinge naawe Ssemujju nga muli bakabaka ba paalamenti oluvuganya muba mutandise okwogera ebiteke mutandise okukuwaamu ebituli mu bantu naddala babalonda n'abalala abalina omutima gw'enkyukakyuka nga bagamba namwe temutuyambye lwaki mwogera ebitategereka lwaki ebigambo tebivaayo ku nsonga eno nabali etunuulira omubaka ono ow'Eggungu Sadizema okotedde mu kifo kya Ameria kyambadde bamuyita Hillary Kiyaga ono nambe n'agamba nze siyinza kusayininga kubanga mpuuga mukwano gwange simanyi bebatumentalize ekigambo kiwayogedde ekintu kiswaza omusajja omukulu then you are not worth to be a leader era kino nze nkulayirira wano wetugenda wano mukine esaga zino zigenda mu maazi z'obukenzi ogenda kwesanga nga bangi tebakumye mu bifo bya paalamenti era bagendagenda kibayita political limbo babalemeddwa okuvaayo ne bayimirira busimba piira ne balaga ddala ensonga bwe zirina okutambula ne batadda mu kwekwasakwasa so kitegeeza ki nti wateekeddwa okubeerawo embeera ey'okulaga leadership ey'okugaidinga abantu Kiyaga n'ogamba nze oli mukwano gwange buli muntu yenna atasobola kuyimira ku saidi y'abantu asobola kuyimira ku saidi yakulwanyisa kikyamu akaseera kano abeera mubi abamukulembeze abalonzi gye bujja mulina omutunulira essojjogi obutadde mukombya kalulu obutabuddamu kumuwa mukisa bakulembera keekadde ninnamu abalonzi mutumenya nnyo mumala galondalonda abantu kubanga babawa obusabbuuni bazinanya amazina babooganye enyenje ne zikunkumuka kati olwaleero mwegendereze ate ekirala temutunulira butunuze muntu kubanga akozesa password nti bwejagala obukulembeze kujjako Museveni kyokka nedda mutunulire n'omuntu netwakalikolize n'ebyayogera n'ebyakola kubanga kiri ekyokujjako President Museveni bayinza okuba kikoza bukoze nga password ey'okuyisaawo ebyabwe so mu mbeera eyo tuteekeddwa okuba nga twegendereza ku nsonga eyo olwali bwetunda kati ebitama mu NUP mugamba abwange kati njagala okubategeeza bwe kibanga mu Nuupu waliyo omuliro ogufumula oba embuya kati eri mu kufumula abakulembeze abatali beerufu babwanika ne bampuga ne bannaabwe ne kirasi bakagabo bonna ng'olwaleero kibawaliriza ketuwulira mu bugundi nti mwagana kola pati zammwe ne langi mwakase doji langi temuteekateekawo awo kibiki nga munonya nti mwagala kukola kyammwe oba political party whatever teryaganya ate munagikola party kijja kuba kyongedde okutulaga nti muli baffere eno era ne bali abaabagoba oba bali banaabira mu maaso kuba mu NUP baba banyadda nti muli bakyamu olwo kati ensi eseka okudiringana mmwe bukolokolo ng'etegedde nti mwe muli babi muleke kutwekwekamu kutwekwekamu nga ddi bali amusege nga mwefula embuzi naye nga muli misege tukitegere nti muli ekyo naye njagala obbajjukiza era njagala kubuuza kibuuzo kino bwe mubanga mwaga kuleka kibiina nga muva mu NUP okay this is your right naye ekibiri kitubuuza mba mukolera ani amaanyi olwaleero ompuuga ne banne ge baliko ne bwandika gakukuba Kyagulanyi NUP kati omulamu ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyonna ba bwaweddewo kati n'akabati kagenda kujja katya mu myaka gy'enkaaga wano naye byafaayo biddingana naye bagamba fools biba biddingana mu myaka gy'enkaaga no nga tugenda okutunda obwetwaze waliwo wano entalo zaaliwo wano ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo Democratic Party biki
kati olw'okubanga nti waaliwo entalo nyingi abantu balinamu ebyamadiini n'amawanga ebyaliwo budde obujjuya twatugera kufuna bwetwasi kati mubereezo abamu ne bafuna obutakkanya ng'abasinga okufuna obutakkanya baali baana bawana Ben Kiwanuka yali akulembera ekibiina ekya Democratic Party era Prime Minister wa Uganda esookera ddala yafuna obutakkanya ne Muteesa ng'omuntu kuba yali kabaka wa Buganda kyagenda okuwunzika nga oli omusajja omulango oba omukyoli omulango Obote n'akozesa embeera y'abano obutakwatagana najja n'afuuka ng'omununuzi kyagenda okuwunzika nga DP nga KY ekyakabaka ye Kakiso Omukago ne UPC ey'Obote ofuna kyegamba nga mukigendererwa bakuba ono owa DP Ben Kiwanuka era yabagambye ku nsobiza bizali zigenda mu maaso kati olwaliro byagenda okuwunzikira ebyavaamu biraba byavaamu gemaziga kubanga byagenda okuwunzika ogwo Omukago gwe batta KY ne UPC gwamala emyaka ebiri gyokka nga gusurvivize emyaka ejyaddako pingira mukaaga gaali maziga byali biwoobe byali miranga kwali kukaba kuba gwe beegatta ne yali munnanfuusi naye ng'ekyabeegasse eri ekiruyi ekyokwagala okukuba Ben Kiwanuka kuba yali abagambye ku nsobi zaabwe naye Ben Kiwanuka lyangeza kukunyonga nti bannange muddidde obwakabaka ono kabaka ate ne mwingiza mu bintu bino mugenda kuleeta ekizibu kati abawumba tutu b'obudde obwo ne bagamba nti Lupindi atwagaliza ye yali alaba ensobi ejjawaawo ngegenda kuzaala emirerembe era byavaamu mu 66 Buganda amaziga ne gayingira lwaki balumbye olubiri bakamuwangangusizza emiranga n'amaziga musajja wattu Pulezidenti Omulamba kabaka wa Buganda Omulamba n'abuka ekisinga ky'olubiri n'agweno wabweru n'adduka emisinde n'agenda erubaga gyebamwambaza ebyambalo bya faaza ne bamuwalawala bamutwala paka n'agenda ewa Nabakoza eyo mukyalo ow'ente Nabakoza esalize esembabule gyeyava ne bamuwalawala musajja wattu n'agenda alinya ennyonyi ey'emigugu ng'agenda mu ggwanga ly'e Burundi ennyonyi yalinya ya migugu kabaka Omulamba naye ebisio byonna byavaawa buli kadde okubeerawo ng'abantu balowooza nti bagala kunenyezebwako ku nsobi zaabwe ne basalawo ku lw'ekiruyi kati olwaleero singa mukola pati kitegeeza mugenda kunzika nga mukoledde ekibiina ekirala nammwe temugenda kusurvivingayo kubanga ne bali mwagala okwegattako nabo katugezi nga NRM yo tegenda kubeesiga ne UPC yetegenda kwesiga KY kwe yagimanya nti bano balina sali gye bagwa ng'ekyabateekesa awamu Omukago okuleeta wamu oli yali alina byanoonya ayikoleki ayitewo era yamala okuyitawo n'agamba nti kabaka talina buyinza minisita alina powers biki kyagenda okuwuzika biranga namaziga kati olwali mmwe aba NUP oba mmwe abampuga n'abala abagala okukola pati predict sirowooza nti waliwo ekintu kigenda okuva mu ekyo wabula mugenda kuba either mwanyini political okwesaddaaka mu byobufuzi kuba mugenda kusaanawo nolwekyo okutuusa nga mwetereezezza ate ekirala Bannayuganda si basiru kati waliwo emikolo gyabaddeyo e Masaka emikolo gyabaddeyo e Masaka okwebaza sibyakwebaza sibi byaki naye let us watch the space katunulire ekiddako naye nze mbalayirira oba mwabadde e Masaka nga musanitizinga bubbi mushuga kootinga buyaye bwammwe mwegabira ssente ne tiimu nga bonabona political failures bamabike abo bonabona mukaaku yalemwa dali frustrated musajja wattu kati byonna ebyo nze nkoze eki nze batadde ku pembe nga amaganga katulinde ekiddako naye ng'ensonga enkulu eryangi bwe kibanga waliwo obutakwatagana walibadde waliwo okukaanya kati ne mumanya nga bannabyafuzi asijja bakulu abagundibwa abawano tulina kukola tutya ku lw'obulungi ate ekirala kambamulire kino kakigere buteevu eri obwakabaka bwa Buganda ekirowoozo temukkirizibwa kukozesebwa kubeera entangled mu political wrangles z'abannabyabufuzi mwe musigaye nga muli neutral
naye kemunaasala ne mugamba nti ne mutaatira kwatulira n'emikutu gyammwe egisinga gina be gikuba gina be gikolera naye ng'ate muli mu kweyuzaamu muli mu kwenafuya kubanga obuganda bukolebwa particles ez'enjawulo ebika n'abantu bwamu ab'enjawulo kati bwe munaaleeta omulamwa nga mwagala kuba kwemuwagira mu ngeri ey'olwatu bwetu nga kati bwempulira ku mikutu gyammwe egy'enjawulo yonayona mulina saidi emu okuba nuupu kati abo tebategeera biki balabisa bwakabaka mulimu kwesaanyawo kyebayita self political destruction mulimu kwesaanyawo mumwingo mulimu kwenafuya soze ndowooza temukkirira n'emikutu gyammwe mugyeyambisiza mulimu kulwana ntalo za byabufuzi nga mulina bwe mukolera naye ng'ate mulina bwe mulwanaganiramu wakati mulina abaana bawo nitegeeza kuwunzika nga buganda muginafuyiza kubanga buganda abantu abawamu kati obuganda obunagenda mu butattanula ebyobufuzi kuba mulina bemuwagira muga ne baba yakolako emmengo ekimuvula kuba muganda nnyo naffe abatakola naffe tuli baayo kubanga eri yekka mutugamba bulijjo pozi nga mutulimba bulimbi nga mulinga batugamba nti akakundi akamu kekanya be baganda nnyo balina okubeera ya naffe n'abanuupu n'abibiina ebirala nabo baayo niwe mutulagana kati bemutaatirako ennyo era nga mugamba bano bavuula kabaka kati baba bakiratungazi babuuza enkulu nti abo bali mu kuvuula nga bali mu kubuuza ekintu kyabwe bwe babuuza ebibuuzo ebigenda maaso lwayo ku kabaka n'ebirala soza nti babeera batyubuula kati akasonga akalala kenjagala ate okunzikanako ke kasonga kabanaffe bebamenye mu lubigi ensonga eno njagala kugyogerako bweti Buganda Land Board yavudde n'ekiwandiiko n'egamba ettaka eryo lyabwe naye entobazi za nnema era mutugamba ettaka eryo era abantu badde babajjako busuulu n'empapula ne zivaayo era ne badde batunulira ssente weeyo nabweru south mukadde waffe Nanca ng'alaga empapula ezo ngeri ki bazibawamu busuulu n'ebitundu ebirala naye nze njagala kubuuza kibuuzo ani mutuufu of course ye nga afuga eggwanga lino aba n'interesize naye mwatugamba nti ttaka eryo lyammwe era kiba nti abantu bazibawa obusuulu naye mu kiwandiiko kye mwawandiise mwagambye n'okugamba nti abamu abo ababajjako obusuulu bayinza okuba abafere nga balina lisiti za Buganda Land Board kati omuntu omuganda abadde awangala mu kifo ekyo kati ani agenda omulwanirira nemba bwegamba nti yenyanyini ntobazi ezo nammwe ne mutugamba nti wammwe ani afuulinga ani tugambe nti kati mmwe Buganda abantu badde mufuulinga bafuulinge nga bagamba nti no wammwe nga si wammwe kubanga nyiriwo omutuufu yalabise yeyagambye nti abantu baveewo ne bavaawo engeri gye mwazzeemu okwanukula ebibuuzo by'abantu yabadde tematiza ebibuuzo olwalyo byebuuzibwa kati omuntu ali safe okuwa obusuulu nga ettaka lya Buganda banga ettaka mugamba lyamu ate kigenda okuwunzika ate bantu babamenya kati obusuulu bawa bubagasizaawa kati abantu bagenda kubeesiga ddi era batya nti omuntu bwawa busuulu aba atedde ku ttaka ly'entende abasajja omuntu amaze emyaka ekisukka emyaka 10 n'okusanga mu kifo ekyo ngawe emitwalo 40 kati sente ezo bali bamuggyako zimutaasirizaawa kati omufere n'omutuufu n'atali mu kituufu ani agenda omutegera ono omuntu wabujja agenda kukola atya omuntu yabadde aga nti munna n'obwakabaka bwaffe bwe tulwanira naye kati bwawulira nti ate Buganda Land Board ti ate nga mugamba mbw ate abasoboza sente si mutugamba mbw abatongole si balina okusoboza sente ezo ate betugamba abatongole bami bakabaka era babagana lisiiti ezo ate ne mutugamba nti abali basoboza sente ku bantu abo baali bafere kati ani emufere ani alimba ani tugambe nti ettaka baali kujjako mukaga mimigwaomuntu abakuddiza tebaali kuddiza ekyo kitugambe ate muleke kusiriwaza abantu basule busuulu nga tebabamenya ekya n'eggulu kikiza waliwo obutali bwerufu mu nsonga y'ebintu bino ekyala abantu abamenyeddwawo oba batuufu kale oba batuufu bakyamu basinga mu ntobazi yeesi naye nabo bambi bemutunulire mbadde kati waliwo vice president Bukenya yagambye former nti bebamenye bagende bawaabire ababawa pulaani naye ababawa pulaani era baba ba gavumenti
kati omuntu agenda wabere government yamumenye omuntu alina amaanyi agawangula omusango gwa government nga munaku muntu wa bulijjo okusikuddaala bwe tuba nga ffena tuli mu nsobi tukize nti ensobi twazikoze naye tuyambe tutya abantu bano kampe ekyokulabirako ennaku ezo leader opposition kale waffe Ssenyonyi yajja mu kitundu ekyo ngazze yasaasira abantu abo n'okulaba embeera biki naye nze kati kyenjagala okukubira ddala kiri kimu kituufu yajja era n'akola gundi n'akola statement ze polisi n'emulemesa of course era niye yali akimanyi era polisi yali egenda mulemesa kubanga era baba babimanyi kuba bannabyabufuzi nga nze bakola political statement ne bano abafere b'ebyobufuzi ba Uganda nabo banoonya n'omubaka parliament kubayita simanyi nsereko wa Kayima mbadde ndudde nga simuliza nga nako naye ku olwo yavudde ku kamera n'agamba naye alwanirira abantu naye nga obabba nga kikata kyayogera oyo yasirika dda kati ebyabadde mu bijjawo nga bazze nga Ssenyonyi yazze polisi batwala entyaji byadde byamakwekansamu si byakulanira muntu wa bulijjo muleke tufera temuna kyemwakozeewaawo kyemwakoze mwaze mu kamera ne bakwata kati abawumba tuutu abannansa n'abawumba tuutu babalonde abatategeera abagwagwa kubanga bajja kulowooza nti kakati bano batulwanire naye nga bakulwanire paka ddi omubaka parliament mulamba amaze emyaka emeka nga takyajjana ku gurawundi Wakayima Nsereko namulabyawo nga naye aliraanye Ssenyonyi kamera emukutte nti balage nti abalwanira abantu nammwe mwebeereremu kati wano wengulira ekirowoozo nenebaza omusajja Hassan Bulwadda gwe nawulidde yatutte abantu emiti bibanga byebituufu naye tetulina kyakukola kubanga bino byonna byafuzi byakwerwanako tetumanyi kiddako yagambye yaguze ettaka miliyoni ekazi 5 salize ebusunju Mityana side yagenda kuligabira abantu abanaku bamenyamu lubigi kale n'omukooneramu bibanga byebituufu n'omukooneramu kondi kale alina solution gyaba anoze naye mmwe okujja okolanga statement kyokka ne mukoma kubanga mweya bijja kukomawo obeeko nekirala kiddako twandisuubidde okujjawo nga mwena mwekozeemu omulimu kuba abaka palamenti katugeze abaka palamenti abakola bwakiso muberako n'abaka palamenti abalala mwekolemu omulimu lwaki mugende mufuna akataka samuya mukakulira abantu abo kusereze mugabana mu palamenti namwe era tumanye era namwe era temulya era namwe kale mubeeko kyemu contributing kale tumanye nti mwaguze ettaka samuya mwaliguze ekibibi mutambala abantu bebamenya mu lubigi mugende mubagabire kale kulaba na Uganda ate mugenda zitwala wasente twategedde yes nema yabamenye gavumenti yonkyamu tetumenya ku malwaki eize n'okuyagala kuwaawo mu investor naye kati agent solution olwali ku bantu bano tunoonya we babeera naye si kati mwamukimaika nkubulire mwabasiriko omusisi olwaleero family ez'abantu abo ezasaasaanye tomanyi baana kye bagenda kufuuka okubanga akayumba nnema yakamere katika ku ttaka abaana bagenda kusaasaana bafuuke emisege tebagenda kusoma bakuba obutayimba ku Northern wonna ebitundu ebiriraanye Uganda bwayise wonna bigenda kufuuka amatongo olwa family displaced olw'okumenya kuno kati olw'okuyambira awamu eggwanga twekolemu omulimo tutaase ekiyinza okuddako otherwise tugenda creatinga criminality obunyazi obutemu n'eggwanga okufa mwerabu